Bokati TV Nera. Okay, tukwaniriza ku Boka TV Vocals Live the show. Atempo ziwele kwenda ngo subscribing, wele kwenda mpozi ngate o liking o following. Before we proceed, subscribing, sharing waka wafe, atempo ziwele ngo mliking bulungi nnyo abalala basobola kwenda ngamula. Inviting akona abala babere mpozi ngate banyumirwa. Ogwe promoter ali eyo. This is the only show ogenda okufunira omwana omuyimbi owa style yo najo yagala. Fete tubaita upcoming, they are rising stars because already waliwo olinga walinga enyimba za zina just nga abulako kabiriti kukoleza tsi akabiriti okamanyi pesa mbongo nga just sente zokaza abulamu abere mpozi ngate hitinga waggulu eri. So eno show yokka yo inokuberako obere mpozi ngate o sportinga abaana abo. Mina Beauty World beboka bajjo kuwa mpozi ate ka makeup akomulembe gwo omukyalo okunyirira obulungi ng'oli ku mukolo gwabakyala mukola emikolo nosiwukira ku mukolo ng'olingaze ku mukolo gwa mujjawo ng'omukolo gugwo naye ng'olingaze ku gwa mujjawo gamba afutaluka ngende muswaze ogukola once bw'otanyiririra mu mukolo gwo kitegeeza tolinyirira. Mina Beauty World bw'oba weekwata ku noti 7 noti 85 18 24 noti 7 noti 85 18 24 osobola okwera mpozi ngate oyambibwako. Ate Kuruga Henry Kuruga ojja kumufuna ku noti 7 noti 8 noti 8 18 noti 9 36. Oyo agenda kuyambako gwe omuyimbi ali eyo gwe omuntu yenna ali eyo nga wanjagadde okubeera atlisinga otandika YouTube channel yo okubeera nga baji managinga bulungi nnyo okubeera nga bakuyamba ku views basabu na balala. Eno Kuruga gojja okubeera mpozi ngate okubira ku noti 7 noti 8 18 noti 9 36 abere nga akuyamba ko muyimbi bayimbi mubeere eyo nga temumanyi ne kikikwatagana na ku YouTube nenga ate kuliko sente zammwe so mwekwata ajja kubeera nga akuyiriza buli kimu. Onako olwalero tuli ne Bagze nga bulijjo ku gita, Mariam ali ku kamera, Nash ali ku kya sound okulaba nti kitambulira ddala bulungi nnyo. Ate tukyazizza mwana mulenzi Young D. Gwebagema. Gwebagema mulembe gwa Yoweri. Tumumanyidde nnyo kayimba ka kirowoozeeko. Soko buze kubalabi Boka TV. Yo! Mwena wali ku Boka TV amanya nedobozi wampita Young Gwebagema. Obudde bukeddo kyali mu blanketi tolina wadde olukumi kwa kaunti ne Land Road yakubanja ezaale nti mwana kirowoozeeko. Mwe tubayita barapa. Naye kati nze nasukkawo baba. Oli ki tokyalirapa? Okyokulapinga nasukkawo. Wasukkawo. Nange sindi zikimanyi. Otandika ddi okulapinga? Ntandika okulapinga oba nkyali ku ssomero eyo obulenzi ku Mulusa. Oli mwana wa Mulusa? Ndi weeyo. Oli wa Mulusa Academy? Obulenzi eyo. Eyo. Olopalawo. Sorry. Olokyali wangawo. Yali asula ayinize mwana. Ani? Ngomba. Ani? Bayala eyo wayita Zewu. Naye kati afuuka kansale w'obulenzi eyo. Zewu MC. Yo muziki gwagaana. Naga akayingira byabufuzi. Naye gwe muntu gwe nasooka okwegomba okuyingira ebintu bino. Ng'akubala nnyo. Nga ndaabwana bumuyayaanira nnyo. Bubebi. Anda bumuyayaanira nnyo ne kati nze nange bino mbisobola ntegeera. Tandika ogatta ebintu byange mpola mpola. Ngo nanyamba ne mbawa akabi. Ongo olapinze kusomera awo jjokola. Waliwo watuuka n'owulira nga waliwo akuyamba katelisi. Okunyambako kutya mu kubeera nga akupushingako financially n'ebirala. Mpozi ekintu kyenzijukira olunaku lumu nali ndi Bulowa ku Forest Park. Nali sirikodingako ku music obulamu bwange. Naye nga nkuba track. Nkuba instrumento nengenda nga nkolako freestyle zange. Kati essaawa zino era omusajja gwe tuli mu kunoonyeza akalulu King Saha alagalona nandaba. Angamba ogenda kukeera ku makya ojje Entebbe wa Mimo. Ye kenyini nangamba enamba ye. Emmwe enamba yange. Mandi abasaza alinga 9. Nankubira 9 ogw'ekiro. Nawe ogenda kujja ojje Entebbe. Ngenda kukola oluyimba naawe. Era oluyimba linasooka olikodinga mu bulamu bwange. Nalukola ne Saha. Balutatambula.
kati awo natandika okundaga abantu ba media oyo kyali yasoka nga nkubira Abike nampe namba ya Abike nentwala oluyimba olwo ku metro nga yennyini aŋŋambye nakoze oluyimba n'omwana ono kati awo nentandika okumanya ebintu bya studio nentandika oyingira okumanya abantu ba media manya yagenda kusimba nkubira mwami SULA manya yagenda wano nkubira gundi mpola mpola nga tetunagenda wala nnyo tusoke tuddeko emabega wali eri oli ku Mulsa Academy wasoma paka wa wasoma paka eyo wasoma paka eyo zasoma nnyo ne ku masomero bansoma ningera nasoma gwe wayingira mu bitabo by'amasomero nti oyaliko omuyizi waffe oyo abazadde bakuzaalirawo obulenzi ndiwewo obulenzi Luweero nesituuka eri Luweero obulenzi awo obulenzi wennyini obulenzi omwo mwozaalibwa enkulidde nenvaayo nenzija waffe eno gyembeera mu Kampala okunoonya ettooke kakati mukwataganye ne King Saha akulaze ku bantu boyina okubeera kundaga producer yasooka okunkolera oluyimba lwange lwayita Mimo awo netukola olulala awo lwayita Nabisere nengenda nga nkola mpola kaka nenkwatagana ne EDD netukola ennyimba awo zalinga 2 netufunamu obutakkaanya netuyomba mu kuyomba olunaku lumu nzijukira twagera ne Gravity ku show yali Masaka kati tuba tuvayo nga tuuse mu Lwera naye byadda twava ku show nga ndi ku ssimu alakawala akali kantadde mu mukwano kati Gravity na parkinga mu Lwera nangamba blood yogera nnyo ku ssimu mu motoka yange ngenda kufulumya oshekera nemva ku ssimu naye twaje ekintu kintambulira mu mutwe era bwoba oli oluyimba lwange mwemu ekigambo gwe omuyimbi alina hit teweepanka olw'okuba olina hit ne Lady Bantoni yalina ku hit otandise okukolima ekintu kyanzijira era bwe natuuka waka nenkubira Edi ne mugamba mwana omanyi ninawo idea kankeeraawo twali twayomba ne Edi oyo kyekibayombya kati akakadola mu ggulu nemukeera ekintu kyanzijira mu mutwe nga kirowoozeeko Gravity ebintu byangambo yasobola yali anfulumya mu Lwera ebyaddala mujogera ku ssimu mu motoka okubuulira kale kino kizija kirowoozeeko njoga kuba oli mu kintu biki kirowoozeeko bujja kukyanga toli mu kintu njoga kuba olina emmotoka yo nebusobola kukyanga togirina kale kino kinzija ntandika owandiika ezo layini engende wa Edi netukola magic oluyimba abantu ne balwaga kansooke nkubuuze oŋŋaanyi mwatabuka ne EDD kulwisa nnyimba zo oba nsonga ndala EDD ye simanyi tewaliwo omuyimbi atanatabukako naye just omuntu omumanyiira abonyaabonya mu ngeri omulaba nga ali ambo naye muzibu nnyo naye tumutuma netukwatagana twebulokinga netulanibulokinga oye bwatyo era bayimbi abazii nawe tawakozeeko naye just omuntu omumanyiira omanyira bumanyizi naye omanyi EDD mutabani wange nno ddala yambonyaabonya nnyo oyo naye twakola ekirungi ng'olwo okuddukira ewange kubanze mulagira bulagizi ne mugamba EDD wakozebwa oti kitereeze twakola ekirungi munaye abantu nimba ne balwagala era ndowooza oluyimba lwe lwatandika kaliya yange nenge ennyimba nina nnyingi tutandike n'olwo oluyimba lwennyini kirowoozeeko tuli ku Vocals Live olunaku olwaleero Young D gwe tuli naye Gwebagema emyaka gye bamugemera talina kimuluma talina kimuluma tobaako kyotya bagze sokonyonyogere omanyize njagala abantu ne mbatandisa n'endongo kirowoozeeko kirowooze kyo obudde bukeddo kyali mu bulanketi tolina wadde 10 kwa kawunti ne landiroodya kubanja ezaale nti kirowoozeeko tokyasaba wafuuka mu kafiiri watisa kwe kusingira bayibuli oligamba kikatonda ku lunaku luli gwe bw'oba okola ebyabakulu toyambala owoza kimuti kondomu ekubabula naye nga sirimu yasinga okubabula SULA bw'oba okola ebyabakulu toyambala owoza kimuti kondomu ekubabula naye nga sirimu yasinga okubabula gwe onjoga kuba oli mu kintu tolina mpisa tokyabuuza n'abantu naye biriba bitya ng'ovudde mu kintu kirowoozeeko gwe olw'okuba omanyi nnyo abaavu ne mu ssimu yo olina enamba y'abaavu ozza emisango owooza kimu abaavu ese erikyuka nga takyaliyo abaavu
kirowoozeeko. Gwe oli Kampala osiiba ku nkoko wafuna ssente wasimba na kikomera kyokka bakadde bo mu kyalo bali ku ntula n'ezimba zabula basuula mu kasiisira naye nga beerekereza ne bakuweerera ne ssente ze wafuna bakusabira. Kirowoozeeko gwe obbye ssente z'oluguudo kyokka nga naawe okozesa oluguudo ofaananyi ono eyabbeza eddagala bwe yalwala n'afa nga tewali ddagala. Okawuliddako obbye ssente z'oluguudo kyokka nga naawe okozesa oluguudo ofaananyi ono eyabbeza eddagala bwe yalwala n'afa nga tewali ddagala. Kirowoozeeko kirowoozeeko obukadlive. Ulira ofumbirwa ddi? Kirowoozeeko ofumbirwa ddi? Kirowoozeeko gwe owasa ddi? SULA owasa ddi maama? Kirowoozeeko kiri kitya? Ulira bwe nakakane kukwanya oŋŋaanyi mb'oyagala musajja wa myaka 60 ng'alina emmotoka yazimba mugagga. Omanyi byayiseemu. Kirowoozeeko nga tonnaba kutta gw'oyagala kutta kubamu akafaananyi nga ye ggwe gwe batta nga baana bo balese bato nnyo ne mukazi wo talina nazigulamu nnyo. Kirowoozeeko gwe obba nnyo ebintu by'abamulekwa tolina kisa tosaasira n'abamulekwa naye bujja kukyanga n'ababo bamulekwa. Kirowoozeeko maama kirowoozeeko. Ulira oli muwala mulungi. Ulira oli muwala mulungi siganye otambula ozinya kabina olinga kisaanyi buli akulaba kakukwana siganye naye abasajja ennaku zino nga bakebezi. Mariamu abasajja nga bakebezi mwana. Kirowoozeeko yaman. Tukyali ku Vocals Live olunaku olwaleero bamuse Young D ate mpozi olunaku olwaleero tugambye katuleete ku barapa. Bagamba nnyo nti barapa tebamanyi kuyimba live. Oyiga ddi okuyimba live? Okuyiga okuyimba live waliwo show gye bakola ku BBS Sunday. Kyakala mu ddiiro lyo. Kyakala mu ddiiro lyo. Kati Dr. Kwefuyo nga nkubira nga neetaaga ku sheeyo. Ate yakuyimba live n'ebyaddala nga siyimba nga ko live. Engeri omuntu omugezi omujagujagu nogamba nja kutetenkanya era nakola nabo basaamu bananka benatali kukola nawe ne tukikola ne kitambula bulungi. Kati awo bwe nafuna manager Vanilla Entertainment Vanilla oyo nantwala mu basolid band abo bakabanda netandika okukola nabo live kuba yaŋŋamba mwana omuyimbi wange alina okuba nga amanyi oyimba live. Show ze tuddamu okukola mwana zina kubeera live zina ziba za live. Awo netandika okukola nga rehearsal ne tekyakalubiza namu. Ne freestyle mwana tebimenya. Young D obulamu butambula bw'ekivubuka. Omuziki olina oguyiiya gulina okugenda mu ssente kuba manager nsubira wakamufuna siwo nakamufuna nera tetunabaako nnyo kyamaanyi kirukula. Obeerawo otya? Mbeerawo by the way ndi muwandiisi wa nnyimba. Mpandiika ennyimba mpola mpola nentunda mukomba kyali bange. Nina ebintu bingi nnyo mu mutwe gwange muno kati studio ezimba producer benkola nabo bakukubira aga mwana olwakaliwo wano olwakagaanyi muyimbi alinamu kino ne collabo nze nzitunda. Kati nimbeerawo ng'omuntu. Basically oli mu muziki. Ndi mu muziki music business muganda wange. Ge mazima. Era bwe nakola olimba lwa kirowoozeeko ne price yange ya show yalinnya. Kitegeera so okola shemu akasiri nekafuna nga kampesaawo kumala emyezi nga weefuna endala nange era ndi musajja atetenkanya mbayo ne business bwange webbalibbali wesandyagadde bebi ani tolina bebi atya ekigambo ekyo kinene bebi omwana bebi omuntu omukulu abo nkyali ku mudaala gw'abanoonya okyali ku mudaala gw'abanoonya yaman oli ku mudaala gw'abanoonya ndi musajja neggulira neggalira njagala akayimba ka Bobby ke bayita bakyali bange olimba tambata bbiri olimba sirimba olimba ki olimba kiyayo olimba sibalimba nnoonya olimba ki olimba kiyayo olimba noonya mukazi olimba mukuba embaga
olimba so kati je kali ngenda kata no nyanze gola ndi kumudala gwa bano yaman kakati ono mubakiriza ono namubaganye ono namubaganye ono mubakiriza ono yene mujja ku lugudo ne mutwala mu kisiko yala pa kulujja obadde odibiddeko nnyo oyagala kulekako bakuli sevanizi mubadde yoko sebo eno gyotuleka nno amaana wakati wetagamu lubaale omanyi lubaale abantu agerogero tuwa kukinyonyi nakusagamu omuzukulu atuleka obulu bunyuma naye atulagala kuva ku lujja haso ziri zitya otobye kiki ekisinza okukalubirira ennyo mu muziki ebyaddala ekisinga ndowooza kunkalubiriza wakola videos nkalubiriza nnyo audio nina mungi kuba studio nfuna n'ez'obuhereere ezikola audio naye video abaagala nnyo talent nga sooka okubira essimu n'agala mwama gatukole so nfuna studio nyingi nnyo audio ye mukola mungi naye video esinga okumpa ate video ziseerebwa video zirabo zino za bbeeyi nnyo mwana nga tolina nnyo ssente omenyeka kirowoozeeko otuwaddeko ka background wali eri gravity akunyiizizza mwana enyimba ezisinga ziva mu bintu ebyaddala oyimba ku mbeera takimanyi naye olulimba lwava ku ye kati akitegedde akitegedde byafulumye mu motoka muva ku simu nandi namukuba nnyo nammwe amasimu nga muli mu motoka z'abannammwe mugule ezammwe okubira omusimu osobola nogiteeka ku lawudi nobeera nga oyogera buli omu awulira ogendo lw'omukwano okuluggumiza wetaba okwogera ebintu bingi kankubuuze omuwala gwe waliyogera naye ebiseera ebyo era okyali naye omusajja abanagobe mu mmotoka nomujjukira simujjukira Sure. naye nga era ataddeko mu mukwano sibu ng'omenyese mukwano gunyuma gwe mukwano gunyuma n'akabokisi ewakako ebigambo by'omukwano kale omwana akakubira essimu n'otolayo kimu ku kimu n'obeera okwo naye nga yotuveeyo baali bakumenya ku mutima ekimu ku byemmanyi mwene ensi Uganda ndowooza ne munzi z'abazungu bulira nga togendako mu luguudo lwa mukwano neriri gwe bataminyanga mutima wawulira otya bimenya biruma mwana biruma kalinzi kankuwulireko naye njagala omuwala nga beera ntinda nga mbeera bulenga nemukubira amasimu nga tagakwata nenziramu nemukubira esaawa zalinga nnya ali ku waiting call ekyo geza ngira zikwata nga sina wadde nusu ebyo mu bulamu natambula ebigere okuva ebulenga paka ntinda wamusanga just nga njagala kumanya lwaki tokwata simu zange ate zabala ozikwata kitegeera kati bwe natuuka ku geeti yaabwe bampita David omanyiza bwe mba njagala omukazi simuga amanya naye nga nagayangadde kati amanyi David baali bamanyi asikali waabwe nagana namugamba David akuyita namugamba galaawo kati ne banzigalirira still nenziramu ne nkatambula okuva entinda paka bulenga okuva olwo neba ku kibaayita okwagala sokoleke wagenda waka bwa muwala oba yagenda waabwe naye muno najja sijanjala kumanya lwaki okwata simu zange baali bakumanya abazadde b'omuwala bamanyi ebyekiyaayi omanya setinga nnyo omuntu nesiyingira wala ebyo masaze okwagala ebyaddala baba balina okumanyamu mpola mpola wawulira otya mu kkuba awo otambula oddayo we bulenga kale gwe kyomanya ng'omuntu yena nakaaba nalumwa namenyeka naye mwana kati ekizibu ngenda ndiritinga enamba ze zonna nzibulokinga kyo kati nga nzirina mu mutwe naye omutwe mweri nga omutwe mweri towesaleko omutwe towekola biki oli omukooye mwana ate era nokeera ku makya oli oyagala kubuuza lwaki wangobi ate nosoka n'omwani bulokinga awo ate nomubuuza kati mukya communicatinga oba mwakiteera ddala abana basumbuwa gwe kyobamanya basumbuwa wamuta omutaane engwese omuntu gw'oyagala muganda wange oyagala okumanya ali ku tuli ku Focus Live abali eyo omukulu agamba ayagala kuva ku mudaala gw'abanoonya naye laava ayina nnyingi mugenda mumenya omutima abeerenga kayima laavu eyaddala SULA eyaddala ngalanga eruma
ate buli musajja oba buli mukazi ekyo ekintu akiyiseemu. Yangadde olina omukwano. Atagulina kulanga guli kubanda. N'abantu boyita katiza ku SULA. Era ko mwana gwe nga talina mpisa. Mwe bole bagamba balungi omuntu alina mpisa. Ninga atalina wakakkanira. Omusanga ali akaaba. Kati bana bawala bano bampereza transport. Era naye omusanga nga yeteekamuko owuwe nagera n'abako gwalaba. Amulumya omutima. So teri muntu atalina mukwano ogwo. Gwakusaba transport kwa batakwetaaga. Yo mukazi ng'akwetaaga. Otegera nti abane ya time akuba paka sawa nga mmeka. Otegera nti abane transport. Otegera nti asobola n'okugenda mu kataalina okugulira empale. Ninga takwetaaga. Kati buli muntu alina omukwano n'ekwani. Kiringa okuzaala teri atayagala kuzaala. Naye andi kati ebintu bya butonde. Osobola okwana abakazi 10 naye ng'olina muogo. Soko leke empereza akayimba ako waliwo akayimba okugamya empereza transport tukayitemu ako kubanga atuli ku Vocals Live tuline mwana mulenzi Yangadde lava agirina bambi naye bamumenya omutima olowooza lwaki bakugoba oba bigambo byansawo tovaawo katugende mu musical break tukomewo. Kiri kitya ulira njagala kulaba nawe linnya bodo je baby gwe njakusasula ng'otuuse bambi omutima gukunda mwana naye mukwano ddala kikyo nnumyanga lwakibuuliwe ensaba okulabako weekyanga mpereza tulansipoti yafuuka ensonga kanambako wampaka kyo kumbonyabonyanga lulinaweereza nitandika okwesunga okuddamu okuba akasimuko katekabanga nako wabula wakinkola nga n'amasuuka mmaze okugolola nga n'ekijambiya mmaze okuwagala nga ninze lusuku lw'okulusalira tegese buli kimu nguze n'ebyokunywa nga kulinza ojje tutandika okunywa nga nange neesunza okugolola ebinywa naye okuba akasimuko nga kaali kabaddeko naye mukazi gwe kati nno leero jangu kulira njagala kulaba naawe linnya bodo gye bebi nja kusasula ng'otuuse bambi omutima gukunda naye gwe kasire kwini gwe lwaki obonyabonya sire kingi ulira emimwa jinsi wajagala kukisinga ekifuba kimbukumye ekyagala kuhaginga ekiwato kyenyola kyagala kudansinga janguwa kiri tugende mu kidongo bwoba toyagala kidongo bukalango tugende tusabe tusinze ku mutonzi tumwebaza tuwa obulamu notukuuma yakuwa obulungi nabo singa bangi omasamasa olinga omusingerangi okolera buli omukirako siringi wampereza ebifaananyi byo nendobaloba nokula emisuwa gyange gyali gyaziba wankuba bwe busimu bwe kubakuba akabinako disiko nakalaba nenzina nemala nkufuna nkuwa byonna byennina katonda yakuwa oligino nennyongeza olobesa wala yamango togammiza bambi leero jangu we njakusasula ng'otuuse sho naye nga abaana bali bakuddeko naawe omutima gukunda baby girl yaman adage abaana batukooya sooka ombuulire transport wasene mikago gwokyasinza okuweereza emigga ebiri ejo odiibuuda kubanga abasinga emigga ebiri bagigaba nga oli yeyeereese oba weereese nkwawaya zisukkawo ku mutwalo nga guweereese lwaki oli omuwa ebiri gwewala mwana ate nga nsudde mulaavu naye ng'atandaga simanyanga takola yawo talinamu owulira omwana amuwa muggo bwabaga gwe ennaku nno sebo zakyuka kati omukazi agamba sebo nze sobola kwetwala ku nnume ane yetwala ku nnume mubeetekamu transport yaba yetute ku nnume kati olina muweeza transport negatiyo twavaayo mwana kankubuuze lwaki ate oba kyekikukyaya transport nkwawaayi goye kitegeeza okunfuna goza nfunika kati onfunye ate nkweneezange owulira ejjoogo ly'abasajja
Kalino Maria maina tunyweza bunyweza kubanga. Nga bakulina bakunyweze mwe wano watafunika. Young D. Yo. Omuziki guno ogulaba wa from now. Amazima gali nti. Just buntu tono nnyo obumbulamu nze nganga. Nekito kiri nti. Ndi omu ku barapa abasinga mu ggwanga. Era nirabira mu kifaananyi ekinene. Lezulo ndaba wano neze show zonna zengenzeeko zenyimbyeko teri ekyo gye nyimbye abantu ne mbaleka wansi. Kitegeeza manyi kikyendi n'ekingenda obeera. Just Katonda anterimu omukisa. N'abantu abatulaba ne mwongera okutwagala mwongera okunoonya ennyimba zaffe mwongera okutuwagira. Oyina YouTube channel gye nnina eri mu mannya ga management yange. Vanilla Entertainment. Eyo. Era ennyimba zange zonna ziri ku Vanilla Entertainment. Okay, tubasaba bali ku Paka TV naddala Vocals Live abajinyumirwa osobola ogenda ko wali ku Vanilla Entertainment. Tuyanze ge twakaweza omutwalo kati gumu mwenkuminya mwebagwamu mubali kubeera mpozi nga ate mutugoloberera bulungi. Kati olukumi sibagamye mti mwani subscribing wabula mbagamba ogenda ko nowagirako ne ku mwana mulenzi Young D olukumi ogenda subscribing ku management ye wali ku YouTube channel ye Manyaga Vanilla Entertainment. Era bononye ennyimba zange kujja simulika mutesi kirowooze ko by Young D limba lugenda kujja olabe ne channel kweruli bagita Vanilla Entertainment. Subscribing or liking or commenting. Omuyimbi atandika kubanga mu life yo kyena byemu struggle gyobadde nayo yakugoba mu motoka to strugglinze nnyo kiri awo newalo bayimbi banna abastrugglinze oba wamagezi ki obangambe kimwana isoka kwagala kyokola kufata kuba ebyaddala nze mpasa abayimbi bangi era bafuuka bakyali bange ate omuntu lwobanga oli talented abantu bakusembeza okitegeera kuba ebyaddala nze sitera sasula interview sasula studio okitegeera ne olowooza lwaki kweyisa bulungi mu bantu kyokoleke interview bazisasula kyo zisinga bazisasula se muganda wa neze munsi ekintu kye nayiga ensi yonna tegenda kukwagala ne bw'osanga nga akwagadde guma n'oyo kwatagana n'oyo radio zonna ne bwe zitazanya nnyimba zo ne kasita ofuna radio nga 3 oba 4 nga 5 nga zikukkiririzaamu n'abawagizi bw'obeera n'abo abataano tandika n'abo zimba abalala zino twayirako babika oluyimba bala oyitange oyi ebyaddala abika represent yasooka okuba oluyimba lwange angamba bw'oba ondeetedde oluyimba nesirukuba tekitegeeza nti nze kamala byonna gwefuna omulala kitegeeza nze oba sikukkiririzaamu funa omulala akukkiririzaamu nenywerera ku oyo kyakuyisa kiti ekyo tekyampisa bubi koze yangamba ekintu ekituufu zo kimanyi buli nakola ng'oluyimba ebyaddala nga nduddukiza ku metro nga olwekola oluyimba nekati nengawayi nino nonyako nekusula ku simu eno nina okunonyako ku ba CBS eno kitegeera nekati ennyimba nyingi zizannya ku radio ez'enjawulo naye ezinzannya era zeezo nze namanya ani anjagala nani atanjagala. Tulabye kakati barapa bannammwe bagenze bakyuka. Tulabye Navio akubye Backsraga n'ayimba n'okuyimba nno ssebo nga karapu kalimu katono. Naawe ekyo kisobola? Nnyo. Kati n'oluyimba lwe nakoze baluyita emirembe n'emirembe osoluyita beera wange ebyaddala ndi songwriter naati we mpandiika ennyimba zenguza abalala si rappinga era nzikakkana n'ennyimba naye nakoze akayimba awo nga ka mukolo gakyali wange naye akayimba ako kanzibudde amaaso nga tegeeza nzibula okuyimba onyimba nenzita mu bantu kuba akayimba ako lwenkayimba mu ku stage abantu nakayimba wali kugundi ku Easter blood ne bakanzirizamu emirundi nga 10 nga kwotadde okunfuwa ssente era empala emu yayulika ensawo ebinusu byebiyuza empawo bantu mwemulekeraawo abagizi ba Young D mulekeraawo kumufuwa ebinusu ayagala naye ku mpapula nsobolera ddala okuyimba era ennyimba zange ezo nezigenda okuddamu okufuluma ngenda banfiuzinga nga nyimba nga bwe ndapinga soko tuwa akayimba kaise beera nange bagaira beera wange oba emirembe n'emirembe byonna bwe kyoba oyagala omuntu abeere wuwo emirembe n'emirembe
tukyali ku Vocals Live tulina Young D Bagize wali okubira nga atekamu ekirungo Mariam ku kamera Nashi ali ku sound nze SULA SSENYONGA ate mpozi ne bannaffe abamina Beauty's World ate mpozi ne mwana wenzi kuluga abatuyamba okubera nga ekintu kitambula bulungi nnyo kale katugende mu kayimba wano yayimbye teyalapinze Oh na na oh na 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 is a young D Gwebagema Bobo cat life amanya young D Gwebagema sure bera wange oh na 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 namubiru ulira kwagala muli mu mutima namubiru ulira njagala kubere kunia bera wange emirembe bera wange sirye kweka tolinonya olibera munange siri kulumya olibera gwenjagala emirembe di baby enzoli eyaweereza obubaka akamuli akamyufu kali kewalaba ku Twitter era enzoli sengawo gwe yalaba omulenzi omulungi atakufukira ettimba bali banjagala nga naye nze gwe njagala ali omugwe wankulira bulungi byenjagala era nasalawo ddanga ninze gwe kuteekeko ekibula ku ngalo zo nga empete no munange newe bampa ebirombe bya zaabu paka kufa sikuta munange beera wange sirye kweka tolinonya siri kulumya olibeera gwenjagala ngaye gwe munange emirembe byenalima byambalira ne benalima njabansasula wajja n'emikisa munange Kampala yafuuka Londoni bwe wanjagala nze yali omuyaaye w'ekibuga wanfuula omusajja eyegombwa kati mpitwane ku mikolo nayiga n'okwambala ekkanzu n'ekkooti guno omutima ngukuwadde naye tolumyanga nakuzibwa nnina ekyejo bambi tolumyanga digitayo wonjagalira bbe byonsunanga beera wange olibeera gwenjagala ngaye gwe munange sirye kweka kale tolinoonya olibeera munange Kwano njagala nkutimbenga kuli alina dda takulabenga njagala nkulangenga n'abalambuzi bajje nga bakwesunga kumira kunze teweeralikiranga yakubeera naawe tubeerubeereranga bwe nkusuubiza nja kufuwa ottuukirizanga ebyalupira tobitya tujja kupanga guno omutima ngukuwadde naye tomenyanga nakuzibwa nnina ekyejo bambi tolumyanga digitayo wonjagalira bbe byonsunanga okay tukyali ku Vocals Live olunaku olwaleero tulina Young D Gwebagema wavudde ku shogame nti kokyukeewo sokoko ne mweno oyimbe nga tolapinze sinakwenavudde kiri awo just kyakugwiridde mugwiriza olukyali wange awo omwana ayina embaga era nga blood olukyali wange nnyo ne kankubuulire njala oyimbye ku mukolo gwange era so ayimbako kirowoozeeko naawe
Omubuuzi ofumbirwa ddi ng'atali ku mbaga. Owasa ddi ng'ali ku mbaga. Era yakayimba k'omukwano nga kakamotekemu erinnya lya mukyala wange. Era bwe kaba katandika olya Namubiru. Siga nti Namubiru yali mukyala wange. Badde manyi nze oyimba ku Nairini Namubiru. Wali omukyala wange. Yagala kusitukira mu nnene. Wala wena balokola akayimba ako nekawuliriza nnyo boy. Buli akayimba kanyuma. Kale nama njagala ate nkatunde ng'omukolo guweze. Nengero yakanyuma wayi kasi kalina akayimba kange. Yakanyuma nga omanyi okola ennyimba kati ze n'ennyimba zenkola. Oluusi nga sizikuleetera kusimba eyo. Naye nga za mikolo egy'enjawulo otegeera. Waliwo ennyimba zenkola nga za mikolo egy'enjawulo. Nga sizi promotinga na nnyo kiri awo naye nga bemmanya nti kati bampita ku graduation nja kuyimba kino kati akuko nakakoze era oba olina embaga noonya. Okay. Twagala kumaliriza olunaku olwaleero tubadde ne Young D ate mpozi bagize kugambye ali kugita wano eno okubeera nga wagisuna bulungi nnyo gwe abagala okubeera nga mutendekebwa ebivuga byonna ajja kubeera mpozi nga kwatamu yagala kali ke basala kati enyangamya ajja kanjigiriza ako ke basala obusaza ako bakakutanga endingidi ako kenjoge nanjige. Mariam ali ku camera as usual nashi ate mpozi ku audio. Young D obugambo bwo obusembayo eri abalabi ba Bokati TV naddala bala show ya feni ya Vocals Live. Yo bakyali bange mwenna nina akayimba akapya bakayita nkusekeredde. Akayimba kano kwe kali ku YouTube, genda ku YouTube teekamu ekigambo nkusekeredde. Tewasoma ne firimu olaba etali njogerere. Tova mu masabo kyokowooza oli mulokole. Toyambala kapira olw'okuba oli mukomole. Nkusekeredde. Oli musajja tolekaza akameeza lwoba olesa olekazigula kawunga ate bw'okomawo oyagala ttooke nga liboobedde kuliko n'ekinyama. Nkusekeredde. Oli mukyala naye okuze mu myaka kyokka oganza buvubuka bwakavubuka abaana nga bali obukoola bajja kukutula omugongo. Nkusekeredde. Akayimba ako ngere mu kanongi je kali kalungi kalina ebigambo ebirungi oli mu kikolwa n'ebira biseere kyokka feeling ziva wa Bridget oyambadde otonnyamu oli kyokka boxer monde erimu ekituli kitegeera wegamba ku bukongovulo oli mu Firika ne mu face ofaanana abazungu nga wakazuuku kobanga kisodde bwoba ku pati ofaanana Beyonce. Nkusekeredde. Akayimba ako mu kanonyi kapya kalungi kanyuma kwe kali ku YouTube manya n'eddoboozi bampita Young D Gwebagema kuba mu Vanilla Entertainment ndi wano ku Bobukan man Bokati TV we yamani. Bannange ebigambo bya rap tebiggwayo oba bikuŋŋaanyaawa. Jazi mukabadde wawe yatukola. Naye lwaki mukola ebigambo ebikoona ennyo Mariam? But anyway, mwebale kubeera mpozi ng'ate mutulaba ku Paka TV. Tujja kubeera mpozi ng'ate tusuka wano eno. Mubeere bulungi, mweraba. Paka TV. Nera.